Omusajja yanvuma n'amboogoloza kampuni zonna ne zinkyawa mwana. Nga zimanyi nfuuwe enjaga n'abannaabe. Buli muntu n'akyanda mining naye nga bizinensi egenda n'engirwanirira bizinensi n'entungirire kati bw'eriyo tutaba. Yeah. Ebintu ebimu birina damage nga damage eyo eri permanent terivaawo. Singa omuntu asobola okumanya nti waliwo temporary damage ne permanent damage. Gwokedde ogambye nti yakozesa ebiragalalagala. Just nze saayina leero nze saayagala kuloopa. Naye singa tutunka lwabiri eti byenkozesa. Okutta ebbulandi, omuntu afuuse taata, omuziziseeko ekintu ekitali muvaako. Haba kawadani. Maji katusubire ebintu bitereera. Yampadde nti eba muwadde kapa. Olaba ebintu byensi. Gabijattereera abanyankole balina olugero ngu bagamba mbu owajwire tatiina mpango. Tatiina empango tatya ki? Like bw'oba omaze okweyambula totya mpango. Oba tokyasobola kutya oba sayizi eba nnene oba ntono olina okugumira bugumizi. Awo panda wayagala awo. Fe Abaganda ne tugamba nti ekijja omanyi. Nze Kinyusi nkitegeera busungu kwe buva. Muyimbi ki gw'osinga obutayagala mu Uganda? Omuyimbi gwe nsinga obutayagala mu Uganda wano. Nga gwe ne bw'ayita wali ne bagamba nti bataddewo $1,000,000 tosobola kuyinnyawo. Kyakolera abantu baŋŋamba gwe toweerya ntama. Gwe saagala ensi emumanyi buuza kiddako. Yaliwo yenna. Mukwano gwo buuza kiddako. Mukwano gwange yaani? Nina mikwano mingi Kingi. Nkyagala kukyaya mukwano gwo. Gwe ky'omumanya. Agenda kukyawa ajja gamba waleese akasajja kanvume. Buuza ekirala. Omusajja ono twaleese wa Kiggundu. Oyo bugezi nnyo, ekizibu kye bugezi nnyo. Kati ebibuuzo tugenda bimubuuza nga yabifunye dda ansa. Omanyi Kingi alinganga olaba ChatGPT. Ogenda ogibuuza ekibuuzo nga ansa egiri. Dokita akomawo. Mwadamu ne mwogeramuko n'omugambo waayo bulwadde buli butya. Anti nagenda ku ddwaliro byonna wabiraba. Mbimanyi. Ngamba bwaberedde bweru. Ate nze mbadde Uganda. Kyogamba tulina abantu bo bokubira bali bweru kabaka. Nkuba kyotera na kibu. Gwasiba atambula enkya n'eggulu ng'ogenda yimba bweru. Anti era bamala kunkubira ba promoter nti jangu okole. Nga wolaba nti ab'e Japan bampise. Promoter Katse Dubai yampise, ab'e Qatar bampise, America bampise, London Jaffa yampise. So nzoli kasitambukinga ngenda nenkola. Kizibu ate okuba eno ng'ate we ningiriza abantu. Nane kuno subira nti kulingiriza mukyali walwadde mbadde nsubira gwe nga bwe nkumanyiira bwagenda ku ddwaliro eri gyali ebweru mbadde nsubira osomukubira mu kafu nti owaayi watereera. Ate ntuuse ku ddwaliro baŋŋambye nti ate nembereko n'ebulaya ngoberere naye panda olwo ab'ekika kyange ab'ente mbakole ntya. Kozi nange ndi wanti nawe oli wanti. Kasita omulwadde yeebuzaabuza mu ddwaliro wane Nakasero nze nalina kolaki. Nkitegeera. Nalina ku saalimu namuweereza saala nnungi nti gansaba abeere bulungi asuuke.
Wade nayogerako naye mabega awo ali mu spirit mungi akomawo. Kyakabi nnyo mwana. Ali mu spirit mungi talina bizibu akomawo. Naye nze njagala kulaba olumu nga mukoze ekitindira naye kinzoba ekyakabi. Bayimbi ki kuggwe abakubidde Lugogo Cricket Oval mu line bantandikire mu line kuva namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 gwabajje kubidde ne bajiza. Lugogo yo Isaya jikuba nesaba amani namba 1 namba 2 Shiba yajikubako namba 3 Maji yajikubako Gravity yajikubako Chameleon yajikubako Reigi yajikubako abembi bajikubyeko Besio mwerabidde yajikuba kyo kimanyi naawe oyinza okunzija ku besti tokimanyi nti kano kagobako ate sininga tomwogedde mu baakuba Lugogo naye yagikuba Sindi bagamba mbone Saalongo Siraje Saalongo yali atusi era bwe nawusooka okuwulirako akagambo bakube twesindika twali bangi twesindika Saalongo yali atusi nze nalina wakane bagamba nti ono Saalongo abamaze nengamba kigenda gendeyo kunninya twali bangi twesindika ngo tulina we tusiza Saalongo yali atusi na Uganda tubebaza omukwano twali bangi ku Saalongo Siraje muyimbi ki gw'omanyi nti yakusinga obugagga mu Uganda? Manyi gwagenda okuwira njagala omuyimbi gwamanyi nti kati kubuna obudde njagala yambule muyimbi ki gwamanyi nti yamusingako ku ssente? Bonna bakusinga ssente? Nedda ssebo tokikola nze nagwe ngenda okukubira gwe ndowooza gwomanya gukkiriza nti akusinga ssente. Ani taata kati oyo asinga oyo nekuddako omulala nze ndi eyo. Nedda ssebo ate kati kabaka otulimbye naawe toba omanya nyimiridde omusajja ono mugagga nyimiridde nedda omusajja ono musajja mugagga nnyo era ndi waliwo nakawuka yekka gwe tumanyi mwana kabaka baneiba bange babawulira bagamba wote walimba abantu nze nkoma wange ebyala byabalala kati ali gwomanya abeere nakawuka nga sikiiga waye gye bali abasajja bakola ebintu byabwe tubayite emmere anti ffe tumanyi ggwe nange era ssebo tompita omutono ssebo mugati gubaawo ku mmeeza katugabe ku award king kati watukozi watugamba ina award zezijja kale katutandike buli category tuwe muyimbi kigwe gwomanyi watugamba ogenda kukola ezo kale tutandike muyimbi ki gwotwalanga artist of the year 2024-2025 oza si King Sahoyi. Female artist ki gwotwalanga female artist of the year mwaka ki kuva mwaka guwedde paka kati emabegaawo tabadde Spice. kayimba kyako omukyala kubuna obudde kowuliriza akasinga okunyumira sompino ekirala
leka tukubemu akayimba aka abantu baka tebakamanyi sompi eyo sompino mi amoro. When you touch on me, body got you rock me Omuyimbi ogwejeko akayimba osinga kumwagala kuki? Akayimba ako ekamunjagaza. Ne bakuwa bano abayimbi ani gwoyinza okukolako ne kolabo nga togaana. Anze kamumenye. Tolako omu ku bonna. So. Totukola bwoti nga bw'okola. Bebe Cool. Lili Pazo. Ne Kenzo. Nkola ne Kenzo. Ekirala. Sajja tutwala banne obubuuza tabuli. Muyimbi ki gwosinga obutayagala mu Uganda? Omuyimbi gwe nsinga obutayagala mu Uganda wano. Nga gwe ne bwayita wali ne bagamba nti bataddewo $1 million tosobola kuyinnyawo. Kyakolera abantu baŋŋamba gwe toweerya ntama. Gwe saagala ensi emumanyi buuza ekiddako. Yaliwo yenna. Mukwano gwo buuza ekiddako. Mukwano gwange yaani? Nina mikwano mingi Kingi. Nkyagala kukyaya mukwano gwo. Gwe ky'omumanya. Agenda kukyawa ajja gamba waleese akasajja kanvume. Buuza ekirala. Omusajja ono twaleese wa Kigungu. Oyo bugezi nnyo, ekisibu kye bugezi nnyo. Kati ebibuuzo tugenda bimubuuza nga yabifunye dda ansa. Omanyi King alinganga olaba ChatGPT. Ogenda ogibuuza ekibuuzo nga ansa egiri. Oba omanya ninga mmwe.